nana kudda wansi omukazi yaba alimba ebintu byagala kukyusaamu bannange nedda omukazi myaka 5 omwana mulenzi myaka 18 abwongo buliwo obusinga bunnaabwe bwa musajja kati abya bwa musajja era babeera makaga abakazi bano nga babawa omukisa omunene kututuula mukisa si munene nekyo kyaba naye era bw'okigoberera kyo kituufu kyo kyaddala. Nze njagala comment section muveeyo mutugambe omukazi akubye omusajja amutusizaako olubale obagenda ku poliisi omukazi ono asaana agenda mu kkomera oba bawoza katumuwe bondi kataata asooka agende waka ajanjaba omusajja oba ki nze tonzijanjaba ng'omaze kunkuba olubale nsaba busabi poliisi bannaye mumugamba addeyo waabwe kaakati obuzibu bwera bumu nti munnange munoonyeze ssente agende kyokka ndi wansi era bwezimuwa bagamba era bwolugira bwe bati nti omukazi mwagala batabaganya nakati munoonyeze transport agende ate nno ye yamanyi gye ewaabwe gwe newoba omanyiyo omukazi yaba amanyi ewaabwe nga nakujja wano gayaza awo wanjija wa sisita wanayinza ekikyala naye waffe mbaale ndi wembaale ate si mbaale mu erima naafa kakati bw'otuuka embaale mu tawuni afande afande kaolaba bw'otuuka embaale mu tawuni kati ate wali booda okuva ku booda okugenda otuuka ewaka wennyini ku kyalo booda etwalirawo ebiri kitundu okuva embaale tawuni kati okuva embaale mu tawuni kiri oyise gombolola nga nnya omukutu kwetuli tweyanzege mwena abeekumira ku mukutu guno leero lwaleero kirabika ndabika nzeka MC Magomba ayingiddewo owai sawa mmeka emotoka ze waffe emotoka z'ekiboga ze zitukola obubini naye nga byekwaso si byekwaso era kabuze era nzize ng'era mbadde nkimanyi namba olugulamu leero olwaleero n'akola obudde si olinga bano abasajja nga abatalina maanyi awoza anti wayombye nnyo nonkanga anti omumwa guleetera ebizibu wandeetera ebizibu omumwa gwina singa obutegera nti kale waki singa bikomeerya emisana negwe ne mu buliri nondeetako gondeetera obuzibu bw'amaanyi byekwaso ate emmotoka kukuba emmotoka eziri emmotoka naye muko yakomako kyakyakola emmotoka era twafiirwa nnyo mukomagoba okuva mu takisi okubanga emmotoka eyo teyatendekayo mwana omu ku kyalo kati nze ndaba emmotoka ekeera sikyalaba emmotoka ekeera naye nga luli emmotoka ya mukomagoba ssaawa 10 aba yagikumyedde omuliro fucking shit kikusuza ekiboga ng'okimanyi nkya tulina okukola kiki ate entambula kakati entambula gwe obukakafu ki bw'obeera nabwo nti enkya njakkeera nkole ate emmotoka mmanyi emmotoka bweziri olwo singa zibulira ddala kuba kati okimanya abatakisi no beesiganga kitono bakeera ku makya nga beekalakaasizza ne bagamba olwaleero tetugenda kukola olwo ogenda kukola tekisoboka akantu nga kawedde tekisoboka omanyi nalabye kaziwe kapo nkutumiddeko ogamba otya waliwo n'omwana mulenzi oyo abeera ku masengero awo abaana bamu batera omugamba nti awulira nnyo nti baatudde ku seeti nti abana abaddukako akwata ne bakikittana ne badde eno naye bannange kazibwe n'agamba mutyaba tatubazeemu magezi kale mpuliranga abantu bagamba nti omuntu bw'afa emaali efa bye bino kasuku tusazeewo tulina omubeererawo teyabaddewo kasuku yakuva ku luli embeera tenaba kubeera nnungi naye abasajja ne basalawo nti kabamutuuliremu mutyaba ye n'agamba nti nedda nze mukama wange simulabawo ekitegeeza bano ababadde bakola bakazi ababadde mu pulogulaamu ye kati yabadde teyababaze nga mukaba we amanyi omu tabamanyi amanyi kasuku bw'atunuulira ekifaananyi
omusajja alina olubuto olunene tamulaba agamba siba kamaba kitegeeza yabadde alina kwekolerawo ye kiyakoze bulungi kiri kimu ebikola byonna yabibalekedde ye n'agenda yatambuddemu oba yabaviiridde buva waliwo gamba nti nze ngenze mukama wange simulabo n'agenda oba yabadde atambuddemu omanyi wabeerawo w'ogamba omanyi ku mulimu abakozi wabeerawo engombe egamba nange nfunyemuko ku ddembe eryange kasita bose taliiwo kankolemu ku kyenjagala waliwo yagambye naye muti aba n'omulimu kweri tetumanyi nedda kati ye kyeyakozerawo mukama wati yabadde talaba ani akulimba mukama yabadde tamulaba yabadde tamulaba kati waddemu kuba ye programu yatambudde naye enkola eyo mwenna abagikola nga mukola bakama bammwe tokola mulimu wabula okola mukamaawo mugiveeko taliiwo nange kankole mu kyenjagala nakolamu ku budde obwo kyakola ki mugiviireko ddala omusajja abasazeewo okujja okumubeererawo kategwategwe ali ku mulimu ogwo n'obalekawo ani ayina ettima ku bombi gwali ku mulimu akwata yeyabadde kiringa abantu nga bazze kuziikirako mwe abafamire mwena ne mutambula ne muvaawo ne mubalekera omufu awo kitegeeza kiba kitegeeza nga abafamire mwe muvuddewo ne mubalekera omufu babonyebonye naye nga mulwadde namwe mubonebonemu kati mumalirize naye ng'omukutu Tronas Media kwetuli amanya Tronas ndi ne MC Magombe wadazeleeti akereye kibuga wala bawuliriza kusonyiwamu olw'obudde n'omutesitesi mukama wange wa programu kunsonyiwamu olwakadde naye nga kasita ntambula nange ngenda kubeera nga waliwo awe muyimbi naye kati tikitoka akaabira nnyo agamba saawundi zange mbeera ntya ne saawundi ezifaanana bwe zityo ne muzituulamu nga z'amaanyi ze nkoze saawundi ezirali mukanya saawundi yago Solakisidoni Kavani nkola ntya saawundi nze nnyinizo nga ndi bubi mwabazituulamu muli bulungi anti tebanalaba nti atuuse okusasulwa akole n'amaanyi balabe nti atuuse osasulwa asasulwe naye yagambye kati atandise okufuula alajanye n'okuva yatandika olajana atandise ozifunamu kakati waliyo awo kadaama waliwo kadaama mutadde ku mwezi gw'emmere emmere yayagisasula naye kati sitamanyi kadaama oyo olumirirwa oba byonna tujja kubiraba era gyagenda okulabika kadaama yakomye kati ate tuli wamu waka tuli wano kubagamba jero lunaku lwa Valentine aba Valentine abaana abawala mwena ku Valentine abegubirira ebimuli twababuuse baba wabuyi kisoboka oli negulira akamwe nga yakegulidde nga ye ng'omuntu tonalaba oli negulira kati nze amara kigula nagamba MC Magombe nina omulimu gwe ngenda kutuma nkuwayo ekizike kyetaano n'ogukola nja gukola saagala lugambo saagala ki sigenda kukola lugambo saagala ki sigenda kukola wenkiwulira tosobola kiwulira nze naawe era ngenda kukola kyoyagala kakati jangu ogenda nina ebintu byange nabisasudde byonna biri eri Kenjoy Supermarket mwenamba tumiddeko Kenjoy Supermarket ogenda na bonna Kenjoy Supermarket weri wonna batumiddeko ogenda bagamba nze nkutumye kagunde kategeeza nti nze nasasudde ddakakano obikwata yaguzedde ebintu bye obikwata ogenda kubireetanga surprise bagambe Joshua yantumye kamera weeri kutofaayo ndeete ebintu byendeeta si yabigo eri yabiguze mu supermarket niwe mbambireeta wano si yabiguze Joshua yabiguze abakazi nga balina ebizibu ebyo byonna n'abakazi balina ebizibu kiki buzibu ki obukazi olwo lwonna banne neryo naye si bizibu sibe basinga abeewasa ngoli ate yeewasa atya batumiddeko mwenna ng'obeera okimanyi bulungi nnyo wegulidde akamuli ka Valentine tewali musajja akakugulidde nekimuze katebe bimu ku byembala ku bisiraani nedda wowe nawe ne yegulidde akamuli ka Valentine bwe tuva wano ekyo kisiraani bwe tuva wano
jangu twale wa dokita ofune eddagala butuva wano njagala otambule buli awali obumuli anti obumuli bucha sawa yokagula ennyo etandika 8 nga tugenda mu budde bwa kawungezi njagala otambule buli ebirabo njagala otambule maduuka gatunda ebimuli gwe olutuva wano tobala sawa tandikirawo we tumalira program kutandikirawo otandike kubeera ng'otambula olabe olabe abagula obumuli abasinga enamba egula obumuli bakazi be basinga laavu babuwani ani akuliira babwewa ina wakazi unakola Valentine ate wakazi banange ngate mbo bayina ekiri ebyo kiba kizibu ngate wana waliwo kyesita mawala kubazi nina ekintu kyesitakiriza kati olero na ebalaavu ye nyini yeyagala omukazi tagaba wini bali musekerera nti gwe twafunye ekirabo tekisoboka babula yo ate abamu babuteekera ddala mu mulyango nga bw'oba oyingira okalengera wali kalengejja wakino obeera dduuka akasimba wali awasookera ddala nobeera ng'okalaba leero dage abakazi okolaba nze ngenda nembabuulira oluusi ne mugamba nti sibaagala omukwano gwange ali eyo nakaseke era bw'obanga kwoli kubeewa ebirabo ekyo kintu si kirungi nnyo mukwano gwange nnyo naye ate era pulogulaamu andaba nnyo ku pulogulaamu naye nagamba nekiki lwaki otukuba kiki buzibu kiyogera gwe yogera nze ngenda bintu bya sibimanyi yogera nti nze ngenda kwasaganya yangamba kyonna kyotukubira ekyokubira abakazi yogera akusasule nze ngenda kyonna kyowulira nti kino yennugu gyolina ku bakazi lwaki kyekitukubya nze ngenda kukitereera neddawo amajanguze kikubuulire osonzo onkoleko ne mugamba nedda sirina ne muganda singa go pulogulaamu zange obwezi go nogamba nedda ekyo kyewayogera ekyakakumbi kali mama wange step maza wange mama wange yakuba tata akakumbi yagamba obwasibwe bulumi bwo tosobola gamba mbo olumu akakumbi kebaako bakitaawo ekituufu kiri kuggwa kwennyini ennugu gwogirina ku mutima nambuuza naye kitimuga kati nze nkunyonnyola ki sina kyenkunyonnyola wabula nze nange ndabirawo omutima abakazi gye mulina simanyi nakumanya era ne bagamba nti kakati eno situlago yakuteeka abakazi bawa bibonerezo nange nze nsooka kubagenda ow'ebibonerezo abakazi nze nsooka neŋŋamba nti kakati nze kubibonerezo byeninako ate neebikakali era nze omu baga nti kati memusima gombe tukuwadde omukisa gw'abakazi 10 gwe basalire mwe baba bankwasizza okuwa ebibonerezo muba mukawunye muba mugenda kagwamu magombe nze nze nfuna wonteeka ombalirire ogambe nti kati ono ye weewaawo nze kati kale nze nsazeewo nga magombe naye kati mwami Tronaazo ono yeebambye anaabeera atya abantu bakolagana nabe nze nkolagana n'abantu bonna era kati abantu bajja kulowooza nti ffenna twekolamu omulimu nekyemmanyi bannange buli bw'obanga obadde musajja yonna wooli bw'obanga obadde era nze singa n'abasajja mwabibeera bw'obumuli singa abakazi be bagwira nti bagula bumuli simanyi ba Valentine bo bajje batweguleko naye mwandibadde temuddawo nti nina lava eri ku bakazi kangule ebyo Valentine tugule obumuli gwe beera gy'oli yakunoonya akuleetera akamuli yesu nakutwegulako bweguzi naye mwandibadde nga ekitonde n'ekitonde ekyo era sirina nze kyengamba nti Valentine musimanyi leero kati leero Valentine musimanyi ngenda kukoza Valentine nina omwagalwa gwe ngenda otwalira akamu era nze nkubulira bw'oba onojja nze wendi jangwe waka naye tosuubirayo kyanjawulo ngera bulijjo bujja bw'ogenda okunsanga pozi gwe mwena ekyenjawulo kyogenda okukola ntumirako abakyala mwenna abaana abawala abagulirwa abasajja obumuli nga mulina ekyamaanyi kye musuubira ogenda kumaliriza ng'olaba nga bw'wataddeyo akamuliko kakusaze n'otandika okuyomba kale namugulidde akamuli kange ka mitwalo egyo 2 nadde nkabazeebazeemu ng'amanyi bwe mba nga kansaze yakafunamu 15 naye ogenda okukakkana ng'akamuli kavuddeyo keereere mukulike eyo mu bimuli nentumira abatannabagula ate temugwamu amaanyi mugulire abasajja obumuli abakazi mugulire abasajja obumuli kubuulire
abakazi balina ogulira abasajja bano omusajja n'akwagala omwaka omulamba abakazi nga muli bazibu ninze njogedde gwe kyogedde gwe kenyini nyina bw'ovaawo ng'ogamba nti ate gwe tubalinako era kati omanyi nti kugamba embeera zontaddemu n'abakazi bandibadde bakite embeera zontaddemu zonna nzibu si nzibu nga kyekituufu mazima abakazi mbatya bakambwe kyetwogera ge mazima bakazi bandibadde bakimanya ne kambuuze okuba bo bayinza okulowooza nti okubaagala oba okuba nabo be batubeererawo fe tubabeererawo MC Magombe mwandibadde mutwe era singa mumanyi obunaku ngaakati nga luno nti lwa Valentine mwandibadde omuntu gw'oli naye awo nti akwagala obwo obudde omusajja akwagala obudde mu Valentine eyo etuuse ng'akwagala nga nawe okimanyi akwagala wandibadde omufaako nnyo n'omuwembejja olwali neze bwe zitu nze pulogula nze omuntu bwe ninamu essuubi yenna nti tugenda kuba naye ku Valentine sawa 8 bwe zituka sawa 8 kati pulogulaamu ziba ziwedde baba babiri baba basatu kati pulogulaamu ziba ziwedde kati ziri eziddako mu bantu bali ajja kugamba tujja miitinga lweggulo sawa nga 10 pulogulaamu ziba zawedde dda kati gwe era tosuubira gamba nti nzi kakati kamulinde sawa 9 awo mukubireko twogere tulabe tugenda kukikola tutya pulogulaamu kakati ze tuliko kati tuli mwezi kamboze kati oliku struggle ya kubonyabonya abakazi bana bawala si kubabonyabonya nedda ndaba nga gyolaga nze teri mbonyabonya ya mukazi gye nniza kukkiriza nti omubonyabonyeza n'amatira nangali omukazi omubonyabonyeza ti amutuufu omukazi bamubonyabonyezaamu era amatidde teriiyo nze nkakasa mukazi mukubonyabonya wiini be bagirina mukubonyabonya wiini be bagirina era nze teriiyo naye omukazi ne bwajjawo nakola kinaga munnange era nze kakati olaba ndi muntu sirina buzibu ndi bwetibwete nga kale nzikiriza ne muga kale naye obuzibu era mmanyi weebuli era bujja sawa yonna buba bujja naye nina ekibuuzo olwaleero kye njagala kubuuza abasajja abafumbo abakazi abafumbo mufumbiriganiddwa oba kawundo kakuba eddirisa abafumbo bwa ddala abakazi abafukuba abasajja ne babatuuka ne batuusa ku kisenge ne babateekako embale ani ayamba poliisi awo ekola weetya omukazi emusiba ye buli mukazi buli kyenkovudde kyenkugamba nti nze teri ntulugunya gye ŋŋamba nti oli omukazi ne bw'aba akutulugunyizza kiwunzika nga bagamba ye abadde yeerwanako yakubya akakumbira liko abadde omulimu yabadde yeerwana polisi yo yeweeni gyebawa simanyi oba kiki oba n'abasala njagala ndabeko kuba situlangako nga ali mu nsonga ezo mukazi ndaba oba naye kuba nze ngenda ne ŋŋamba oba abapoliisi bano bayegomba abakazi baffe nga bo akyogere bwe mamalirizawo nga bakobe kyamugamba nti akanambulaba anta kyenjagala okumanya njagala bagitulemu ensonga ezo tezitulemu omukazi atudde wano n'omusajja atudde wano kati agenda okusala omusango ogwo mukazi nabe bwe kinaabeera oba akola ku musango ogwo mukazi nabe bwe kinaabeera oba nagusala na bwenkanya naye abasajja batutuulamu nnyo naye nze bwe kyanjigiranga nze kuba kwegwanyiza abakazi olimba kuba kwegwanyiza era waliwenza afande mukwano gwange gyali ku polisi nakimubuuza ne mugadi wali lwaki mu ngeri yonna nti nagamba nti nedda wabeerawo olaba neweba mupiira wabeerawo kyosooka okugamba nti kakati ono wadde sinnabawuliriza nsonga zonna naye ono muwadde obubonero busatu olwakino kati ye omukazi nga mukyambako poliisi basooka muwa boobu ekikyala nti teyeesobola alinga mwana muto ne bagamba nti kakati omusango guno abakazi babalanga baana bato ku poliisi mukazi aba mwana muto kakubulyamu kano omukazi omwana mulezi wa myaka 18 omwana mulezi wa myaka 18 nsaba busaba VDN Zubeda Black Sugar na kakawa tebazira ate lwaki omwana omulezi wa myaka 18
mu mateeka gonna yaba alimbye ow'emyaka 5 omukazi w'emyaka 5 era bagamba bana abasajja yalimbye omukazi omwana 18 nga kyonna kye bakola yeyagadde kyonna kye bakola nga alina omuga yagadde omukazi kyonna kye bakola yaba akozeseza omukazi yaba alimbye omukazi olio bintu birina okukyuka era bwe kiri yaba alimbye omukazi teri obwongo pozi ng'omukazi wa myaka 18 kudda waggulu ng'omwana wa myaka 18 kudda wansi omukazi yaba alimba ebintu byagala kukyusaamu bannange nedda omukazi myaka 5 omwana mulenzi myaka 18 obwongo buliwo obusinga bunnaabo bwa musajja kati bwa musajja era babeera makaga abakazi bano nga baabawa omukisa omunene kututuulako mukisa si munene naye ate era bw'okigoberera kyo kituufu kyo kya ddala nze njagala comment section muveeyo mutugambe omukazi akubye omusajja amutusizaako olubale obagenda ku poliisi omukazi ono asaana agenda mu kkomera oba bawoza katumuwe bondi kataata asooka agende waka ajanjaba omusajja oba ki nze tonzijanjaba ng'omaze kunkuba olubale nsaba busabi poliisi bannaye mumugamba addeyo waabwe kaakati obuzibu bwera bumu nti munnange munoonyeze ssente agende kyokka ndi wansi era bwezimuwa bagamba era bolugira bwe bati nti omukazi mwagala batabaganya nakati munoonyeze transport agende ate nno ye yamanyi ewaabwe gwe noba omanyiyo omukazi yaba amanyi ewaabwe nga nakujja wano gayaza awo wanja wa sisita wanayinza ekyala naye waffe mbaale ndi w'embaale ate si mbaale erima naafa kakati bw'otuuka embaale mu tawuni afande afande kabeeraba bw'otuuka embaale mu tawuni kati ate wali booda okuva ku booda okugenda otuuka ewaka wennyini ku kyalo booda twalirawo 2 kitundu okuva embaale tawuni kati okuva embaale mu tawuni kiri uyise gombolola nga 4 okutuuka ate kwe yaffe yesemera aweza ssente mulumwawukana polisi naye bannaye ejagaana kuba sigwomuzaala amanyi watu sigwomuzaala oyina niwo ate ne bwoba wamwanjula ayinza okugamba wowe twagenda waali wa maama omuto twali twajjawo buzzi wali wa maama omuto awo twali twajjawo buzzi naye mmwe nedda ekintu poliisi n'abakazi ate oba ddembe liri oba poliisi zekiteeka ku poliisi naye ndowooza oba eddembe ly'abakazi mu ggwanga lingi ekyo kiva ku ddembe lingi eddembe lingi naye nga omukazi bw'abanga olaba akukyankalanyiza genda osule wali ku golden root hotel esangibwa oli enansana awo ku municipality awo kirira wansi awo ng'agenda ku kooti y'enansana ojja kuba ogiraba awo wooteeri nnungi nnyo eyo osula bulungi toyinza nakujjukira nabiri ebyomukazi kubanga agenda kukuba ate na mwenna ofa ya valentine eri awo mugende mukyakale akawungeezi mugende twala omwagalwawo musula awo kifo kisanyukirwamu wooteeri mweyagalira mulungi ruumu bwaguuga ekitanda kyekyo alinga namboole edda okusooka okumanya ebitanda ebinene toli mukyalo eyo naye ekitanda ekyo twakirabira mu luyimba lwa onaani yayimba oluyimba Daubedi Mazongoto ninga fena twalunda oluyimba n'ekitanda kyekyo nga tetukimanyi nako ezo mpaliso gwe nali mmanyi okusembayo obunene guno oba gwe bayita mukaaga oba mukaaga 3 ku mukaaga inchi mukaaga 3 ku mukaaga oba 3 ku mukaaga inchi mukaaga bwego nga simenti era nga okimanyi mukyalo waliyo oli gw'ogamba nti waliyo mupaliso mukaaga ku mukaaga n'akubuuza gwe gutya
ngatagumanyi nako katizo kakati nno munnange ebitanda binene ddala twala omwagalwawo ku Golden Route Hotel awe Nansana bw'otuuka Nansana ku poliisi sala ekkubo bw'oba ova mu kibuga sala ekkubo kirira awo ng'akkirira ku kooti katono kipande oba okirabaawo Golden Route Hotel ojja kubaawo osula ne mwagalwawo awo tebalina nnyo lugezigezi nti customer care kyekyo waliwo hoteli gye nagendako ensanje naye ngenze ne bambuuza ebibuuzo n'ebitakwatagana byakunyiza mbitegedde bagamba tosula wanna mukyala mwagalwawo muzeeyo oba tumuwa ruumu yiye okakasa bulungi oba oyendako mwenda nembuuza kati nagamba mukamusajja oba wuwo wawaka nimugate kati singa kubeera baba balina okimanyi bannanga balogi kyemulina osooka okumanyira ddala temubuuza nnyo ate ebibuuzo bikalubiriza bakasitoma bw'oba olina ekitabo gwe wandiika amanya gaabwe oba tusaba endagamuntu zaffe wandiika amanya gaffe ebirala biveeko nno onaku zigenda kukola logi zigenda kukola kyo kyenkakasa ku Valentine zigenda kukola naye gwe kimanye bumanya oyo yenna gwolaba aletse omuntu mu logi taba mukazi we wawaka kati n'olwekyo tobuuza waliwo abatwala bannabantu baabwe kati eno nga Golden Route Hotel mukyala wo mutwalako out ne muva waka ne mugamba munayi katugende tuwumuleko wali tuve mu ferere y'abaana abasajja twakava kuza y'abaana ku ssomero kati katugende tuwumule mutukakkanemukko abalwaki abakazi bawaka tetubatwala out era munaatusonyiwa nze ngenda kukiikirira abasajja ku kano munaatusonyiwa omutwala out gwa tukoze budget nti ddala kitufu tugenda kukola kikukyakala mu ngolwalero yatandika kubalirira sente togula ekitegeeza bw'otyo bujjo bw'ozonoona olaba ozonoonedde kunze we tusiba fenna we tuli kitegeeza bw'obeera ne bamala abala n'atandika okubalirira kati togula bya bbe enkya tugenda bulwa ekyokulya ngali omugalange tugezeeko mbumuga tugende kati leero nakwese tumaliriza kale ebyokulya kakati nasasudde wali erino wagisasudde emitwalo emeka nkyaha wezitandikirwako yebiri ne nsasudde yesatu kale wulira sente kati eri buliri namwe abakazi muleka abakazi bewaka babaliri era omukazi wakati bamutwala out oba ogenda gwe kanyini nyo ogenda kwejjusa newe obeera ng'olina omuntu nga oba zigwawo muddeyo nga temulina kyekimukwatako ebyenkya tabimanya tobeera naye yajagenda ye nawe koleki weye nayo wawaka soka nakugamba kakati enkya tugenda kulya ki twonoonye tugenda kulya ki ate bw'obeera awo toyingira nnyumba ng'obuliddwa ebyamazzi bintu bya plumbing materials genda oli ku Troners ojja kuba ng'ofunawo buli kimu kyonna kyoweetaaga pipes tanka oyagala taps ennungi oyagala toilets ez'omulembe ez'okutuulako n'ezitali za kutuulako byonna babeera babirina oyagala fittings zonna bazirina ojja kuba ozifunaawo butereevu bya plamba ebyo nze bwe mbyagalira ku era mpulira ekigambo bya plumbing ebyo byonna shower zokka obulamu bonna bonna era wetutuukamu bwe nti bisigadde byonna nizo butanetubulira bushawo nengamba okuyiga kuva wala kyosinga okwagala kiki okulaba shawo nagirabira namu kibaala mu kikiraabu naye kyantuukako efujjo oba kama yanyamba atya nengwa kukateekako akasumulula akayo singa kwali kwetagisa singa kali ketagisa okusulayo nandisuzeeyo kuba nawulira nga mpulira essanyu nga sigirabanga nagwako nangu naye mukunyola bwano ng'omanyi omuntu ow'effujjo yeemakula nze kwali kwemakula nemakula ngenda nga kino kikigandaba kangire bwanti kanyoole ngenda okunyola bwe batane gajja ndowooka nti gwe omuto bwenti kati mpulira plumbing wonna wonna nze shawa zokka ze mpulira nti kyekyo ate Golden Route Hotel ebintu byonna ebijja ku Troners ojja kubanga bw'otuuka eyo otuze otwokya weetuli buli kimu kyonna ekintu bintu byonna byabifuna n'abiteekamu ojja kubanga ofuna buli kimu kyowetaaga oyagala ki pipe shawa owulidde omusajja shawa bwe zimuwoomera ezo nzaagala nnyo ezo era kasita olumala ezimba bwe bati omusajja yaŋŋamba wali mukwano gwange yaŋŋamba nti ngomanyi nafusanga obuzibu omuwala yatuuka mu nnyumba n'asangamu buno obutelefoni obutono buno ng'agenze kunaaba namugamba kino kiki namugamba
telefoni shower naaba namugamba nze njagala eri eyiwo tuze tuya namugamba neye nagamba ndesaga kwekwatira njagala gava eri waggulu kaganjikako buyisi omuwala omulenzi namugamba kale naaba naawe nafulume bwe kangene kuleeta ebyokulya agenda okudda nga taliiwo ng'agenze zitegeza zanjawulo zirimu ebika tezikola kyekimu zonna zikola kyekimu naye zanjawulo zirimu ebika zimbadde manyi zonna osumulula busumuliro naye nga abakazi abakuba abasajja tubuuza kiki ekirina okuba nga kiddawo omuntu akola atya omuntu ayambibwa atya abakazi abakuba abasajja ye abakazi lwaki otuuka n'okuba nga okuba omusajja lwaki otulugunya omusajja wo ng'okimanyi nti omwinamu abaana mubadde wamu ebbanga kiki ekikutuusa ku ekyo okulaba nti obeera nga omuntu omutuusa ku ekyo bagenda ne beewaga olw'okuba afunye abamwendako bwenzi bwe basumbuwa bwenzi omukazi kasitaatekawo kati omukazi wena gwe omusajja ng'oli kasobola omukazi nga alese ekibeera ewa kamanya ayenda bwe omukazi kasita alese komawe tukole abakazi lwaki obatyabula nze wendi komawe tukulaki abakazi obatyabulala kazi nalina kasita aleeta ekibeerewa abakazi nze abakazi mbatya abakazi bakubira ddala abasajja kati omukazi yabeera awo n'ayiya nagamba ne kati omusajja ono ekituufu kakati nina mwagale ng'akwagaliza kibi kini omukazi ye muntu mukansonga ntono nnyo nnyo ntono bwoti ne mutuuka bwe bati ne mugenda mu mateeka ne mugenda ku polisi naye nga ye ekimutu tekusiba abakazi n'akutwala n'akuggalira bakubira ddala abasajja oli n'akuba omusajja mpaka namu waliwo eyo mukwano gwange yabadde anyumiza n'aŋŋamba nti omukazi yakubye omusajja ye naawulubadde Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsambu kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 noti 7 2 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko bana mujja tusaasira tukyusizaamu ekifo mpola tulabe embeera naye ekyankalanamu mbeera y'obudde nze nabagamba oba olaba omulala sepa naffe seba Katonda obudde yabukyusa tetuli Katonda kati katulindirire ebinaava mu Valentine omanyi waliyo otwala omuntu out nemuvayo nga mwawukanye okuva neero toddamu kuba ku simu yange nze nali simanyi nti bino byonde abagenda ku date babagambye mutuule bulungi musajja akutute ku date n'otuula ng'ali ng'akumasigiri naye bakazi nga bakumasigiri olwo saabulabiko omukazi nga akumasigiri bakusuulere n'okulaba naye kembuuza ani nyali abeera kumpi ku mutwe kuno n'aleeta bino ebigambo byonna lwaki tonsaasira beera birina okubaawo ebigambo ate toyagala bibeereko ebigambo birina okubeerako ebigambo twagala
abakazi abakuma sigiri abokya kasooli w'okukuba abo kugulu kubeere n'okola ne kubeere Gula kasooli bajja kunjimba bakwano bambe ngula ku kasooli awo jagamba era wagenza okwogera ng'ogamba kuba ojja wano n'ogula kasooli kati naye ng'obadde ogamba balo wakati gwe togula kasooli nange nga nze gw'osula wagwe tebajja kukufuna kati tebajja kunfuna naye nga mwebali kunoonya ssente kubanga ekyo kyonna kye muba mukola munoonya ssente okulaba nti famire zibeerawo ate n'oyokya kasooli n'obanga ofunyeyo 5 n'omutaata w'abaana n'afunayo 5 mugattako nimutwala omwana ku ssomero ekyo abakikola mwenna kola omulimu gwa ttendo naye nga omukazi akola mu ofiisi afuna ssente abaana ne batuula waka nga ye tasobola kutoola zize ssente ya kikazi tagitoola kutwala abaana ku ssomero mubati mwesiba famire ye omukazi agamba naye kati gwe abaana babagoba nawe ndaba okola gwe tosobola kukwatako neweefiriza inoka wakirika kotwaleyeko ekituna bafamire yange mbayita nti abakazi balinalo naye oyo naye mba mutya bakazi bwakyogera mu nyumba sisulamu bakazi byagamba bafamire yange kati kitegeeza omukazi owafunamu ku kawazi konna nga alina ddiiro pulogulaamu yonna yonna nga kibeetagisa obbatta tabalinamu bulumi kubanga temuli bafamire ye talina bw'abayita yagamba nze famire yange abe waffe bali waffe na bwe mbayita oba weebali oba basome oba tebasome tebinkwata nga buli lukya nga nyongera okwongera okutya gwe abakazi buli lukya neyongera okutya kubanga ekyongera okuntiisa omukazi w'avaayo n'agamba nti ssebo muli bafamire bange yagamba abaana si bafamire ye oba yagamba nti yagamba muno mukwano gwange nno nnyo eddala era nkutumiddeko sikulinaako buzibu kasite ekirungi okimanyi nze nagamba sirina lugambo nze mumanyumizaako gwe wekka ate kyenyamba bulungi kina kye nali nkunyumiriza kyempulira walala nawe oli muli ekyo bolaba nze kempulidde gwe nkubbirako bubbizi era nange nabagamba nengamba nze bwoba onyumiriza ekintu bimpa okuyiga bimpa ekyokuyiga kubanga nze wookyogera n'oŋŋamba nnya ssebo bano abaana si ba famire yange si ba kika kyange temumanyiira sisula mu nnyumba ekiddako neeraliikirira oyinza okubeera osula n'akamba emitwe olw'okuba tetuli ba kikaakyo nomukazi nze kiba kizibu okumatiza ati mu nju omwo abakazi tubeera nabo mu nju nga talinawo kisu baba n'ebisu bye tutamanyi nga tokimanya mugenza loga mu nju temugulanga no nejjambiye nemugula ewaka wano kumbe mweri gulaba balumbi nga yaje kati oleso owadde abasajja omulimu bagenda kutinkuula buli wamu okulaba ng'oba mulimu ebitemu gwe nkugambe gunoofuna obudde n'omukazi olowooza asobola okukkiriza otinkula ewaka era ojja weegendereze ng'obadde olina kyo teri mukazi akkiriza musajja kwenoonyeza kintu mu nju era akubuza onoonya ki ne bwoba gwe wakiteresa wandi ŋŋambye ti onoonya gundi oba onoonya ki nsi nenkuno naye nomala ositula omufaliso nosanga ejambiye nga sinze nagigula ewaka nvaawo buvi tandikasula bwa mukwano gwange simunyega nti nalabye jambiya wansi wa buvi simunyega nenjija nendya bulungi olumala okulya nga nfulu nenkera ng'okikola njija waka nga bulijjo naye nga sisulawo olwo n'omuwa nsonga ki sisulawo olwo muwa nsonga ki lwaki tosula wano kati ssebo emmere girye woosula era bwembuuza lwaki tosula wano gweoba wano bobontunugulooza waka wano ndi seefu ejambiya yagirabye amubuuza gwe muli mu mutima gwo nga bweweewulira gwe bwolowooza gwe bwoba ontunuulira gwe bwoba olaba obulamu bwange waka wano buli seefu bwoli okunkako sula wano kati emmere gy'oli olaba oli seefu simanyi
ekyo kikize nenze wakawa no siri safe alogai yanjigiriza nti buli kakulya ke bakuwa bo wako omwana bakumenyera kasoli ng'osooka ng'okongolako ng'owa omwana bakuwa emmere ako kabi kakati bwoba ofufe n'omwana wo katugende nze nja kikola naye nkikola gwazena yena janyo pasa omukazi ajje n'omwana waka yaga omukasajja njagalidde mumbeze mubala buli kyakuleetera walaba kaca yantereddemu ng'okagabanya wala antereddemu owuwe waliwo omukwano gwange yali abeera ne muka kitaawe kati bamuwa emmere baaliwo baana babiri oli naye kati babawa emmere yaabwe ebeera eri wali bagitereka wali nga bajja kati omwana ono bwe yasituuka nabamugamba emmere yammwe mweri omwo n'agamba kale n'agenda ye n'asitula emmere ng'omwana n'ajjayo oli akyali mu kukyusa ngoyo namugamba nedda zaayo eyiyo yeeri n'agamba naye yonna efaanagana n'atuula n'ataleka kulya naye bajja ne bagimuggyako oli ng'atandise n'okaaba ne bamuwa n'agamba eyiyo yiiyo omwana agamba yakandooza nga 13 awo 12 agamba naye kati lwaki emmere eri teyagirya n'agigaana kati n'agijjayo waliwo ayitawo n'agimuwa namugamba jangu tulye yagaana ogirya omutima ndooza malayika katonda n'agaana ogirya yayitawo ne bagamba waayi ewammwe tebaafumbye omwana n'ayongera okutya yakolanga emmere ng'adda ebbali nga balowooza agiridde agiteeka mu kaveera ng'agenda wali ng'agiweereza embwa y'ewaka bwakyanga embwa mufu mulambo baguyita mutumbi baguyita gutya ng'embwa yafudde kitaawe yatabuka ani asa embwa yange n'agamba embwa nagiwadde emmere gye babadde bampadde n'adduka n'agenda yense embwa yange ne katonda yogera nze katonda nyakakasa katonda gyali katonda yogera n'ogenda okkiriza ogenda ofuna okukkiriza katonda nedda waliwo ebimu byentunulamu okkiriza ate katonda yogera n'omuntu agenda offa katonda yogera n'omuntu nga gwogenda ffa katonda yogera naawe muba mwogera gwe ne katonda ng'ogenda offa era ng'omala na wiiki nnamba nga mulimu kwogera ne katonda tugenda ntandika okukola wano ebintu byokola olekawo bijjukiza naye ng'obadde ebiseera gw'obadde oyogera ne katonda nze nakakasiza nti katonda ayogera n'abantu abagenda offa naddala katonda ayogera nabo nze nakakasiza ku taata wemba njijjukira yali agenda kukutuka mu ddwaliro n'atuyita n'agamba mujje mwenna mwanguwe ate omuntu bw'abeera mu ddwaliro n'abayita mudduka emisinde mwamumanya oba agenda kutugamba ki naga bannange basiibudde obulamu bwange bukomye wano yayogera yagamba obulamu bwange bukomye wano basiibudde nankwata mu ngalo nali kato nnyo naye mbitegeera mbijjukira nankwata bulungi mu ngalo nangamba nze ngenda kufa era olwamalirizo tukibula nayogera naffe bulungi nnyo n'atusiibula bulungi nnyo ate abantu abakulu bo baba bandowooza bakimanyi oba jjajja yaliwo jjajja olwamula lwayogera ebyo yatandikirawo kaaba nga noli tannaba kusirika ng'akyayogera jjajja yatandikirawo kaaba ngamba ye ati jjajja atakaabira ki omuntu ayogera bwogezi kubanga alaba mulwadde era nze gwe nankwata mu ngalo kati bwankwata bwati mu ngalo nakola ki n'amala n'agijjako omukono ne bamutereeza nze ne manya aba awummuddemu kumbe jjajja yali amaze okitegeera nti afudde oba mu kwogera wano yali amaze offa simanyi yali bakyali mulamu ate jjajja n'atandika okukaaba ne bwe yankwata bwati mu ngalo jjajja yakaaba akyayogera
ate bigambo omuntu ng'ali bubi si birungi ebyo. Omuntu ng'ali mulaba embeera si nnungi. Ebigambo byayogera ebyo agamba nze ngenda kufa nze wano obulamu bwe bukomye. Jjajja nga muzadde yali alina okukaaba. Kati nze okwo kwe nakijja ne ntegeera ninga Katonda ayogera n'omuntu agenda okufa. Kuba yali ategeera atya nti ngenda kukutuka. Yalaba amaanyi nga talina obulamu alaba butono. Kati goba n'amaanyi matono oba omanyi togenda kufa. Oba tokimanyi. Niye Katonda wali aba ayogera. Kati omuntu agenda kufa wali afa accident n'afa accident nga lisasi budabe waka. Banange ngenze. Bonna ne batakwata ng'omungalo n'abakwata mu ngalo. Nga mulamu bulungi nnyo nabaga naye ngenze. Mweraba. Baba inamu ne kaba waawo naga enkoko yange ne gwe gundi njikuwadde eyo. Nga naye ye kati wali abali mu kwogera ne Katonda. Era yabacha abatayagala babuulira. Ngenda kuvuba naye abatakimanyi nga naye ate yabali mu kwogera nani ne Katonda. Naye ate abatasobola babuulira. Nti bannange kimanyi nti mu kyembamba wa bino ngenda kufa. Naye yaba muli mu njogera ine Katonda abacha wegera naye ngera kimanyi ngenda kufa. Era n'agaba ebyo nakola kinabi n'asanyuka naye. Kati taata wano bwe yakukwata mu ngalo teyadda mu kwogera. Nze gwe yasembayo. Era n'agamba ekinjijukira jjajja yamugamba ye yakyogera. Ekitegeeza oba yakukwata mu ngalo nga yafudde. Yankwata mu ngayogera kuba yampita nze. Nze naliwo ng'afana jjajja wali. Oba tuli abaana babiri. Ekitegeeza yafa ng'akukutte mu ngalo. Oba ndowooza kuba omukono yagonjijamu. Sinze nagojjawo. Naye yagonjijamu. Naye nga ye jjajja akaaba. Naye nga era jjajja n'amugamba kama muwe kyumule ky'emiyezi yamugamba omwana kyemmanyize kyereka omwana wange ono ye musika yansikira omwana wange ono manyi ate nze bandeetawo buleesi emera mu bulwadde yantumya na butumya nga tembera wa jjajja eyo enenero yantumya butumya kati bandeetawo buleesi kati mukundeetawo awo era yafa ndi mu ddwaliro nga gyendi n'akutuka naye jjajja naye ndalabika yafa ng'akukutte mu ngalo naye lwakuba omukono gubeera nga gukyalimu amaanyi n'olowooza nti kati kuba nalika muto nalikaana kato kasi nalowooza agugjewo bujja naka kati ye omuntu n'ayogera n'okwogera era bwe njijukira ebyo awo nkakasiza nti omuntu awo noddayo Katonda kyekyo kyokka ekizizayo Katonda kati kyekyo kyokka ekizizayo Katonda tuli bubi MC Magombe tuli bubi MC Magombe naye kati ebintu by'ensi eno olaba ebintu by'ensi eno byonna teri kintu kitamanyi Katonda kabibere bya buwanga bye tugamba ebyobuwanga tubita bya buwangwa ebyo bantu babiyita sitaani nga si sitaani bya buwangwa nabyo bimanyi Katonda bitya nabyo bimanyi Katonda bimanyi Katonda wakola bimanyi Katonda akola era bagamba mbu muti babagana agenda mu church mama fina waye ekimu bogenda mayembe mu kisaba bagambe bogeze mu kanisa bwe botuliza ddala wali eri maaso saba amanyi ga Mukama kanafu twakabikubeera ko mbuwege byetegereza amanyi ga Mukama we abantu abatulanga mu masinzi abantu abatula mu maaso tubegendereza basamize baba basamize abatula maaso baba basamize abatula maaso entebe ezisookera ine esookera ddala n'ey'oku abo bantu baba balungi era tebaba balungi wale yangamba ne magomba obuntu kitufu omuntu ebintu byotera abantu bagamba nti nolima n'ebintu byo bya ddala tokola research ne bagamba wamma era namugamba wamma gwe kasita gwokimanyi yagamba kitufu bye byennyini okola research ekintu kyoyogeddeko research ki ng'onoonyereza mbu abatula ku ntebe wali abasooka mu kyaki basamize basamize abayagala kwetegereza ddala Katonda byakola ddala bituufu bisinga ebyaffe bisinga ebyaffe ojje lwakuba nti abasamize bayibuli y'abasamize eyo naye bo bakugamba bayibuli bye bagisomamu bano eno byonna bya buwangwa bayibuli eyo bya buwangwa
era basamize bagamba eddiini bakopa eddiini bakopa bo abaleta eddiini bakopa basamize abobuwangwa bye byasooka obijjawa kunoonyereza okunoonyereza okukola okuba okufu kunoonyereza kati abakola eddiini bakopa byabuwangwa era eddiini eyo bagiwandiikamu byabuwangwa byabuwangwa kwe basinziira okukola bayibuli basinziira ku byabuwangwa. Abantu mwenna ab'ekiboga Kibiga mbasaasidde naye kyonna kye kiri abawangaala ne MC Magombe nina kye mbagamba mugenderaawo kubani tajja noonyereza ate baba noonyereza ki baba noonyereza ekintu n'ekibagamba bannange mukitwale ng'ensonga sirimba nkugamba ekintu n'okireka gwe n'otakinoonyeza nkubbirako ninga batunda eddagala banabo bumotoka nga tunatera okuva wano kusooka oweereze obubaka abavalentine abantu abali mu kweyagala kati sawa zino beetereza beepepeta ogenda okusisinkana abagalwa baabwe bonna sooka okomekereza abakazi temuleeta lugezigezi ku basajja toleeta lugezigezi woogenze kyakalira na musajja leka akutegeerere ku sente sizizo mwe muli na bano abakazi balina olugezigezi oluba tuuka mu kifo ye n'asaba nga gy'oli yagenda osasula yasaba kyayaga gy'oli yagenda okisasula gw'omanyisi ky'osaba oba ze sente zokka kati bw'osaba kyesitalina nze ndeka ntumye gwoba watutte waaki nze nako tutte omuntu w'omutwalira awutu alina okufuna by'ayagala bitya alina okusaba bw'oba omanyi olina by'oyagala gwe wanditutte mu kifo ekyo olakyo gw'omutwala gwe wanditutte bwe bw'oba omanyi nina ensonga yange gye nkutwaliddewo ensonga ki nze nina omuntu yenna yenna akututte ensonga yakujjamu nkututte genda kye nkutwalidde gwe otonoonya wali butebe tugenda tuulawa zisooka oleke mmaliriza ekyange genda mu ruumu tosooka gwe batutereka oli ako tutasooka pulogulaamu ze ziggwe nawe oleeta ezizo abasajja abasinga obungi awutu mwagala za kawungeezi munna akubuuza tunaagenda saameka ng'emu kitundu awo lwaki emu kitundu nze era mba n'omukazi mbasiteredde ngawe mututte mbasiteredde walimu ne mukwano gwange neyaga era tufaanagana awo ekiboga eyo wa bodaboda wakubodaboda awo ku stage awo naye tufaanagana naye yagamba ze ntwala n'omukazi mbasiteredde ensonga zange tezirinago baagala tusooka ezaabwe sooka ongulira ebyokulya afuna amaanyi abali agenda kulima kyenkana ekyamutwalako kitono nze yakuyise nze akweta kuba omusajja bwemba nkuyise beera nga mooti funa akaveera kakomando kasibe mu kaveera okojje nako bwemba nkuyise mmanya nze nkwetaaga naawe buba oyagala kulya mpita gwe nga gwe nkobera essimu ogambe nkwetaaga nzize oŋŋambe kati nno kati simanyi mpezi gwe ngonoleeta pulogulaamu zo naye nkwise abasajja nga temukyalina kaabo njagala kungulira ku byakunywa na byakulya awo ngenda kuwuliza kuba gwampise naye nkuyise nze nina nze mmanyi kyenkuyitidde naate gwe notandika pulogulaamu yo bandetereyo enkoko sooka ongulireyo enkoko bandeete girubizi bandeete giribizi gwewandibadde obyetaaga gwewandinkubidde mu pulogulaamu zo buli obudde buba bwaffe bwa pulogulaamu so bwe mugenda mu bifo ebisanyukirwamu muwa abasajja obudde bakole kye baagala gwewoza mbu waliwo enkoko era ey'okukkubo gye bookya kumbe yalaba wano eri mu kyuma ayagala bandeetere bampeeyo ennamba eyo ndoza eyo yesinga obulungi ate baba n'olugezigezi abantu bwe bati asooka n'avuma n'atunda so yagenda osasula ninamwe mwokyawubye nkola wano woogisiriziza wano konga ku ntwingiri n'ogamba bannange kiggwagenda abasajja katandike ku bavubuka abavubuka n'abasajja abakulu mwenna kitwaliza wamu abasajja bw'oba olaba toweesobola ensawo si nnungi totwala mwana wa bendi awutu ng'omutwala ku valentine gwe lwakuba oyagala mukwabula togeza bw'oba olinamu ezaalo gimutwale naawe omwana omuwala bw'oba olaba nti mu butuufu kyogenderedde si kyekino
tosimbula waka n'ogamba mu ŋŋenda gundi kuntwala out gwe kasi tosimbula ogamba manya genda ng'okimanyi ogenze mujjamu kubanga bonna abasinga kye baagala anti bagamba mbu omusajja omukazi n'obwe yeetooloola ate anti mbu abaana kati kyava boogera mangu n'agamba mbu amulabye leero ate kawungeezi ayagala mujjamu mbu n'obwabi kyosirikira atya era ku nkomero kye kirina okuddako kati mukyangu ye kiggwe kisooke ekyo kiveewo mugulire abasajja bammwe obumuli naye mubateekeremu ne ku ssente si bwe muwuli bwereere babakuumye emyaka n'emyaka buli lunaku omukwabula bukwabuzi omuzimbyemu ennyumba ziri eyo z'atamanyi abakazi okimanyi nti balina emizigo eyo gye basolooza naye nga abasajja baabwe tebazimanyi nga yagizimba mu babba toolakoko ku ezo naawe omusajja omuddize bannange ye munakwabula bannammwe paka ddi olunaku olwa valentine luba lunaku lwabaagalana naye abalukyusa ne mu lufuulo olw'ababbi kibi oli abeerawo ng'akimanyi kati niyo mukazi nawe lunaku si lwababbi lwabaagalana lwababbi kati abasinga okuba ne pologulaamu babala kubba akamba kankubire gundi ngenda mu mitingo obudde bwe buti muganizire muveeko ngende bwati pologulaamu yonna agimanyi era n'obudde abumanyi tigundi ngenda mala n'essaawa 2 nga nva wano ntumira abaana abawala abamiitinga ku lunaku nga luno n'omiitinga abasajja nga bana n'ogamba nti kati Jacobo wasaawa okuva essaawa 5 mpaka 6 ŋŋenda gendewa Johnson okuva essaawa 7 mpaka ku 8:30 nja gendewa Joshua okuva essaawa 9:30 ku 10 mpaka ku 12 n'olyoka oba okwatagana n'ow'essaawa 1:30 mpaka budde kukya asanga wakooyi mbatumiddeko agenda asembayo asanga wakooyi mubeere bulungi mweraba